Yo, this is Rampant Killer already, the Zaali ennaku z'omwezi nga 9 January omubaka eyali owaka Wempe North Honorable Muhammad Sseggirinya n'assa omukka gwe ogw'enkomerero era aweerezza ddala omwaka mulamba ng'ali Magombe. Kitalo nnyo, kitalo ddala ku pijje kwoli omulungi atumbudde nkwanirizaako n'ennyongera okwebaza gyonna gy'otussako engalo eyo gy'osinzidde kansubire nti oli bulungi. Ennaku n'ennyike yabuutikidde abooluganda n'emikwano ejja Nabbi Samuel Kakande olw'amawulire g'okufa kwa maama we. Ono yavudde mu bulamu bw'ensi eno. So ng'ate mu ngeri endala bannayuganda bawangalira emitala w'amayanja nabo bali mu nnyike ya kitalo ddala oluvannyuma lw'okufiirwako bankuba kyeyo bannaabwe nga kuno kwe kuli omukyala amanyiddwa nga Namugerwa Sarah. Oyo yava mu bulamu bw'ensi eno nga tuwunzika omwaka yafiira mu ggwanga lya Saudi Arabia. So ng'ate omukulu amanyiddwa nga Mr. Kigozi Isaac ngono abadde yakava mu ggwanga lya United States of America gy'abadde awangalira. Bw'atyo naye yavudde mu bulamu bw'ensi eno bwe yeebase teyazuukuse. Mutabani wa Senior Presidential Advisor edda ku Diaspora Affairs ate ng'era abadde mutabani wa Ambassador amanyiddwa nga Abe Walusimbi. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Mu ngeri y'emu bo bankuba kye yabawangalira mu ggwanga erya UAE mu kibuga Dubai nabo bwe batyo bali mu kunyolwa okw'okufa kwa munnabwe amanyiddwa nga Mwebe Abdu. Ono nno ye yabadde akomyewo kwano mu ggwanga lya Uganda era nga yawumuddemukko omwezi gumu wabula okuddayo teyawezezaayo bbanga liwerako bw'atyo n'ava mu bulamu bw'ensi eno. So ng'ate lyo eggwanga lyafiiriddwa omukubi w'ebikondo omuto ddala amanyiddwa nga Alex Kanabi. Yes, okusinziira ku bafamire bagamba nti ono yaweebwa butwa. So ng'ate abamu babadde bagamba nti yakubibwa n'addusibwa mu ddwaliro ekirudu gye yafiiridde mu intensive care unit, naye ng'okusinziira ku bafamire bagamba nti Alex yaweebwa butwa. Maama esule bulungi ofe kale n'ayingira mu kisenge kye ne tusigalawo ku shede okumala eddakiika oluvannyuma naffe ne tuyingira naye Alex bwe yayingirira nga mulamu, Alex ng'atambula, Alex ng'ayogera. Nkeera ne mubuuzaako ku lwokusatu naye kitaasoboka ku guno kuba olwokubiri nasula ndimu omusujja kwekubira mukulu wange ne mubuuza owange embeera ki n'angamba nange mpulira omusujja ate gw'amaanyi ne mugamba ojja kutereera. Bwakya neetegeka ne ngenda ku mulimu. Bwe neetegeka ne ngenda ku mulimu Alex saamulabako era saakakundaako. Kumbe nga kuloli bali bamaze okumukunjwa. Alex yeebaka bulungi. Abaana bagenda okunkubira esimu nti maama Alex tannafuluma. Gonza senga Ana waali mumunyonyeeko mubuuze lwaki. Ana yagenda okuddamu okunkubira nga ngamba Alex yeebase mu buliri naye embeera mbi. Kitalo nnyo nnyini ddala bonna abafiiriddwako abaabwe tusaba Mungu abagumye era ayimirire nabo wamu mu mbeera eno ey'okusoomozebwa. Ate nga ye omukyala amanyiddwa nga Ssenga Akulanama ebyesi birungi oluvannyuma lwa bba Jumba okuvaayo n'ategeeza eggwanga nga bwe beetaaga ensimbi ezitakka wansi w'obukadde 7 okusobola okuba nga bamufunira ekibumba ekipya oluvannyuma lw'abasawo okubategeeza nti ono asigazzaayo ebbanga eritawasukka myezi 3 okuva mu bulamu bw'ensi eno singa tebamukyusa kibumba. Kinajjukira nti Ssenga Akulanama yavaayo n'atutegeeza nti yaweebwa obutwa era ng'obutwa obwo baabuyisa mu muntu ate gwe yali atwala okuba nti yali kabitebwe mukadde ako kennyini. Abayimbe w'enjogeera bazina gudigudi abali wansi wa Uganda National Musician Federation eddukanyizibwa omuyimbe Edirisa Musuza anti wetwogerera essaawa yonna bagenda kuba nga ate babongera obuwumbi obulala 5. Jjukira nti bano babasuubiza ensimbi ez'okuba nga ate banyweza ssako yaabwe ng'abayimbi wamu n'ab'ebiyiiye abalala. Jjukira emabegako awo Abannakatemba bavaayo ne beemulugunya nga bakulembeddwamu Alex Muhangi nga bagamba nti bo tebafunanga ku ssente ezo eziweebwa abayimbi mu biyiiye. Kaakati nga nabo bagamba nti beetaaga akasiimo kaabwe. Eddie Kenzo guno gugenda kubeera mulundi gwakubiri nga afuna ensimbi zino wansi w'ekibiina kya Uganda National Musician Federation.
Ku nsimbi ezo zennyina ezoogerwako ye omukulu amanyiddwa nga Katamba Ssemusanyufu n'akamu n'akatono ddala yassa wetwogera omuyimbi amanyiddwa nga Fiye ali ku kitanda oluvannyuma lw'embeera okuba nga tetabuka. Omukyalo ne yadde yakalekako mu interview n'annyonnyola abantu butya bwagezezaako okulwanyisa addiction ku njaga era n'ategeeza nti n'essimu yamuggyibwako olw'ensonga nti ayinza okulabirako ebintu ebiyinza omusikiriza okudda ku njaga. Twayise ennaku oba ebbanga ttono wuuno tumulabye ng'ate aweereddwa ekitanda. Weewaawo ye omukulu amanyiddwa nga Katsi Ssemusanyufu n'omuyimbi amanyiddwa nga Edrisa Musuuza ku nsonga y'ensimbi ezibaweebwa gavumenti. MC Katsi agamba nti ensimbi ezo ziweebwa abakola ebiyiiye okitegeera nga mwe muli abayimbi, abakozi b'oku TV, abakozi b'oku radio, bano ba MC ba DJ twala tugende. Naye ate bo tebafunangako wadde 10 kyokka Eddie Kenzo nti ate bwadda eri agamba abantu nti yawa MC Katsi milioni 15 Fiye n'amuwa milioni 10. Kati MC Katsi amugamba ddala bw'obanga ssente ezo wazituwa lwaki gavumenti tetulagaako ku accountability wetwatwala ssente ezo bw'obanga ddala wazituwa. Ssemusanyufu ebyo nno we byajjidde nga ye omukulu amanyiddwa nga Dax Vibes assemuko okumuguwa ne mwana mulenzi oyo amanyiddwa nga MC Katsi yassa. Dax Vibes yavudde n'agenda maaso okubanga ate anenya ku basumba b'eggwanga lya Uganda nti lwaki teboogera ku bantu abakwatibwa ne basibibwa olw'ebyobufuzi, abantu ne battibwa okwetooloola eggwanga lyonna, abantu ne batulugunyizibwa mu ngeri emu oba endala. Lwaki abasumba ebyo babibuusa amaaso tebabyogerako balinga abatabiraba? MC Katsi yamubuukidde n'amwanukula n'amugamba nti lwaki abayimbi abalina amaloboozi amalungi nabo tebavaayo ne boogera ku quality education gye tulina mu ggwanga lya Uganda, ne boogera ku mirembe gye tulina mu ggwanga lya Uganda, ne boogera ku concerts ze bakola mu kaseera nga kaakulonda okitegeera biseera bya campaign, biseera bya bululu, ate bo bategeka concerts. Lwaki tebavaayo ne bawaanako ate munnange ku tekinologi omulungi gwe tulina gwe bakozesa nga bagenda maaso okubanga ate bayimbira abantu baabwe? Tugambe nti ebyo tebabiraba oba balowooza byaliwo okuva dda. Ebyo bireeteddwa ku mulembe guno. So obubi omukulu amanyiddwa nga Dax Vibes bwe yabadde agezaako okunnyonnyola oba ebibi bye yabadde aga nti bannabyabufuzi bandibadde babyogerako. Yedda MC Katsi naye yamutegeezeza nti nammwe abayimbi mwandibadde mwogerako ku birungi ne mubiyimbako lwaki munoonyaayo bibi buli kiseera. Awo nno ye Dax Vibes naye teyasirise, yamwambalidde n'amugamba nti gwe ekizibu ky'olina buli kintu ky'olaba okirabamu kalimu kokka obwongo bwo bwonna bwalookingira awo. Ne woolaba nga omuntu yeetaaga obuyambi, omuntu yeetaaga okubaako eddoboozi lyayimusa babeewo ekikyuka, ng'otunuulira ssente zokka okitegedde. So mubufunze alinga yadde amutegeeza nti gwe olw'okuba baakubikka ssente obwongo bwo bwaziba tosobola kulaba bibi, kati weefuula nti olaba birungi biki byerere. Naye yamutegeezezza nti togeza kunkubira ssimu n'oŋŋamba nti mukulu byenkukubidde tebiri pasono. Okitegedde. So embeera bwe zityo bwe zituukawo amanyi okumukoonako n'agamba nti mukwano bino tebiri pasono, bino ensonga zaaki zaakawogo. So ebyo yabimuganye nga lumu yamugemye. Ebyo nanga biri awo bo abakoze Bulk Radio wamu ne TV ba presenters yes basazeewo okubanga ate beekolamu omulimu ne bagamba nti nabo kabakoleyo association eyaabwe era nga bagenze maaso okubanga ate batuula wali eri ekyambogo ne bagamba nti ekintu kyabwe bakituumye Entertainment and Media Hosts Association okitegedde. Yes bano bagamba nti nabo baagala beerwaneko bagende maaso okubanga ate bayisaawo eddoboozi lyabwe basobole okufuna eddembe lyabwe. Ensonga etabula abantu bano tugimanyi bulungi, eviira ddala wali wa Edrisa Musuuza twalabye ba comedians kaakati ne ba presenter nabo bagambye nti kabakole ekyabwe. Mu bapresenta abangi ababaddewo mwana muwala amanyiddwa nga Momo 19 nga kati aweerereza ku Baba TV abaddewo nnyonnyeni ddala era ng'ono bannankyukakyuka bamukiikidde ensingo era nga beewuunyizza okumulabawo ne baga nti yii weegasse n'abanyampi otuliddemu olukwe. Ati ono mukyala wa Dax Katel ate nga babadde babamanyi nti bannankyukakyuka abawedde emirimu. Eyo nga nkugyeyo ye Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga yavuddeyo n'agenda maaso okubanga ate ayogera ku nsonga za AFCON. Lwaki ttiimu y'eggwanga lya Uganda yava mu AFCON? Yes agamba nti yandibadde ekola bulungi, siga nti bano abavubuka basobola naye waliwo ebintu ebibulamu, waliwo ttiimu byerakinga era nga yatuwadde ensonga nga nnya n'agamba nti ezo singa zikyusibwamuko ojja kulaba ttiimu ennungi ddala. Ono ne yatandikidde ku linnya erya Cranes n'agamba nti erinnya eryo
nafu nnyo olw'ensonga nti ekinyonyi ky'eggwanga ekyo kirirezi si kinyonyi nti bye bino ebinyonyi eby'amaanyi lyerinnya ate libagenda maaso okubanga ati bakola ki balonda jjukira ebintu ebimanyi okulondoola naga nti bandibadde balondayo akanyanga spears kubanga ffenna tukimanyi bulungi nnyo nti effumu ly'amaanyi w'olifumise mukwano bwe litayuzaawo lirekawo ekituli so yagambye nti amannya bwe gatyo ge gandibadde galeetera eggwanga lyaffe obuwanguzi yagenze maaso okubanga ate ayogera ku nsonga ya kala eya jaze ze bambala naga nti kala zino bandibadde tebazibeesingira ku kala zaabo ababataddemu ensimbi jjukira nti MTN ne Airtel bakola kyamaanyi nnyo okuteekamu ensimbi mu ttiimu ya Uganda Cranes era tulaba nnyo aba Uganda Cranes nga bambadde yero era abaana baga kasita bambala kikala ekyo manya bagenda bakuba ne tubalaba nga bambala ka red ako kitegeera katera okujja ka red and black katera okujja ku lwaki ku lwa Airtel so ategeezezza nti bw'otunuulira ensi endala babeesinga nnyo ku traditions zaabwe okubanga ate munange bafuna specific colors ezaki ezajjaze zaabwe naye ate ffe ne tusinzira ku basaponsa okufuna kala eyajaze ekitali kirungi ekyo nakyo kitukubya kitunafya nagenda maaso okubanga ate ayogera ate munange ku nsonga yaki nagamba nti the national team doesn't have an anthem yes yayogedde ku anthem nti tiimu y'omupiira terina anthem okitegeera gye bayimba oba gye beekwatako nti yiino eyinza okubazzaamu amaanyi mu ngeri emu bendala so wandibaddewo omuntu atuula n'ayiiya anthem eyo nebeera nga ate etwalibwa ddala nga kikulu eri ttiimu y'eggwanga eyo teyakomyawo yagenze mu maaso okubanga agamba nti government parastatals ne agencies zandibadde nga ate munange tezibeera na zikiraabu okitegeera engeri gyekiri nti tezirina fan base ebitongole ebyo ebya gavumenti yawadde ekyokulabirako n'agamba nti kati nga bw'onolaba aba URA UPDF abo bandibadde nga babeera ne buno butiimu buno obutinitini nga bwe basponsoringa nga wolaba nti Sivira Vipers Express Wakiso biki ebyo nga bali eyo mwezi eza wansi si kubanga ate bateeka kuzina ezaki eza waggulu kozi mukimanyi bulungi nnyo those government parastatals ezisinga obungi olw'engeri gye baddukanyaamu services zaabwe mu ggwanga lya Uganda tebalina bulungi fan base so ekyo kireetera abantu abasinga okubanga n'omupiira baga nti okitegeera fan base buli lwebeera entono kiviirako abasambi nabo okunafuwa kuba nabo beetaaga abantu ababazzaamu ekipawa byebimu ku ebyo omukulu Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga byageze maaso okubanga ate azingazinga nannyonnyola lwaki twavudde mu lwokaano okunenya teyakutadde ku bazannyi ng'abangi bwe musinzire ne muleekaana nti abazannyi bafu gunda bwati ki so yababuulidde obunafu buvaawa kano kajja kuba kawanvumuko era nga munange gwe wogikoyera woba ogiviiramu okitegedde yes omukulu amanyiddwa nga Donald Trump yavudde bw'ati na withdrawinga obuyambi okitegeera guno si gwe mulundi ogusookedde ddala okubanga ate akola ebintu nga bino wabula nga ku mulundi guno NGOs eziwerako ddala 6 those are non-government organizations yagambye nti takyaddamu zisponsoringa teyakomyawo yagenze maaso okubanga ate ateeka envumbo ku ggwanga lya Uganda eri abantu abo abaagala okutravelinga okuva wano okugenda mu ggwanga eri America yagambye okusookera ddala olina okubeera n'ebisaanyizo nga kwebyo kwe kuli okubanga owezaayo $1.5 ogwa $. Okitegedde ng'ogulinayo kweyo ku akawunti yo nga tonnaba kubanga ate munange okola kusalawo okwo ebyo nno yali yabiteeka ku nsi ezimu zinnavaayo n'enkusomerako wano Uganda teyalimu naye bw'atyo yamaze n'agenda maaso okubanga ate aginkuludingako ekyo kyasanyusizza omukulu amanyiddwa nga Kaguta Museveni era nga yavuddeyo n'agenda maaso okubanga ate ategeeza nti bannayuganda bangi baasalawo okudduka eggwanga lyabwe bagende emitala w'amayanja gye bakolera ate nga munange wano eggwanga ddungi basobola okukolerawo ne balikulaakulanya kaakati yasanyuse naga nti basibireyo kuba abasinga obungi obusobozi mujja kuba temubulina so kijja kuyambako abannayuganda bangi okusigala wano basobole okukolera wano bakulaakulanye eggwanga lyabwe ddaano okulaakulanya mbu ensi endala eyali afande w'amakomera amanyiddwa nga Ampe yasaze ayogera ku nsonga z'enkyukakyuka wamu n'okwogera ku kunyigirizibwa abasirikale ab'enjawulo naddala ku sayidi ey'amakomera kwe badde bayitamu mu mirimu gyabwe bw'atyo kyaddaaki yamaze n'akwatibwa ono asoosenga kulabulwa ne bamulabula ne bamugamba nti takkirizibwa kwasanguza byama bya gavumenti era ne bamulabula kati we twogerera bamukutte era nga ali mabega wa mitayimbwa omuyimbi amanyiddwa nga Gloria Boje bw'atyo yavudde n'agenda maaso okubanga ate abaagaliza okulonda okulungi era n'abategeeza nti mulabagane ng'olutalo luwedde
See you after the war. Uganda Police, UPDF wamu ne other security organs bagenda maaso okubanga ate betraining bali mu training butya bagenda okubanga bakuuma akalulu 2 ate mukaaga ono okiwulidde training yonna esoboka bagikolanga bwe basobola ate nga yo mukramanyiddwa nga Nnyombi Tembo owa UCC bw'atyo yavudde n'agenda maaso okubanga ate atutegeeza nti tewali muntu n'omu akkirizibwa kulangirira oba kwogera ku binaabeera mu kalulu okuggyako akakiiko k'ebyokulonda aka Electoral Commission. Gwe wenna anaakikola nti ojja kukajjuutuka mukadde nga akalulu kakwajja tokkirizibwa kebeere WhatsApp yo kebeere Facebook yo kebeere nga page yo okiwulidde kebeere TikTok yo kebeere ki YouTube yo togenda kukkirizibwa kubanga obaako ky'oposting ekikwatagana n'ebyaki mbu n'ebyakalulu okuggyako ekitongole kya Electoral Commission. Omukramanyiddwa nga Samapius Walukaga ayingidde mu lubu lw'abasajja abateekwenyakwenyo oba abata pretendinga bw'asinzidde ku mpewo za BBS Terefayina n'ategeeza eggwanga nga bw'asabira omukramanyiddwa nga Byabakama ow'ebyokulonda okufa kubanga talina kyakoledde eggwanga ky'amakulu okuggyako okulizza emabega. Ninda lumuntu aba Byabakama balifaddi ne banne. Wakimwagaliza kintu ekirala. Of course simwagaliza kirungi na kimu. Era Byabakama n'afa. Nze sinywa mwenge newala jinywa kasese oba oyagala kufa nti ate era ajja kumala afe ffenna tujja kufa ne Byabakama ajja kumala afe lwaki kyomwagaliza no teriyo muntu mukulu bwatu yasoma n'amateeka ebitongole noweebula ebitongole National Council for Education giweebudde UNEBO giweebudde kubanga oba okikoze lwa impunity oba okikoze lwa ba compromise nze I don't know oba ofuna bulungi so eriyo omuntu gw'owulira ng'ogamba nti kibi nnyo nnyo n'okwagaliza omuntu okufa era kibi nnyo nnyo naye nkugamba ebigambo bino nti Byabakama lwalifa ne bwe ndiba nga musoose okufa muliraba omuzimu gwaye nga gujja guzina oba oledde oli muzimu nenkubuulidde nafunye decision eri political eri biased eri tribalistic eri illegal so simanyi tribal kijewa mweme byamawanga of course Rwashande yayiseewo bamugyeyo ate ye yasoma ebyamagye mbonga ate n'amagye tegannabaawo nasoma night kati ngawe nogandi nakolanga ku BBS ngate BBS tenatandika gwe wakolerawo wati wakolayo nawulirako nali muzannyo gw'abaamoti abo nga bazanya amoti ne bamugamba wasomerawa oba yagamba nti Namiryango ne bamugamba ngali abawala ko ye mmanju waalyo era bayasoma era bayasoma era bayakola ki so mu bufunze nomination emala okunominatinga netugenda mu kalulu mbandi awo Electoral Commission the same Electoral Commission that nominated me was the same Electoral Commission that denominated me abampandiika ate bebamu ate abakuwanduukuludde oba nfuna bulungi nga bamala n'ebiwandiiko byange ndakuba n'okwewozaako. Mukyala wa Joel Ssenyonya yavudde bw'atyo n'amuyozaayoza okubanga ate yaluyiseeko olunaku olw'eggulo oluvannyuma lwa kkooti okubanga ate munange egoba omusango gw'omukulamanyiddwa nga Bowe mwe yali yawawabirwa omukulamanyiddwa nga Honorable Joel Ssenyonya. Ono nno bangi babadde beeraliikiridde nga baga nti bannange omusajja tebamuwandula wabweru wabula gye kyaggweredde ng'akomyewo omulayini. Mukyala we yavuddeyo n'amuyozaayoza. Kaakati nno ye ate Speaker wa Parliament Anita Ntamonga yamulopyewo omukulamanyiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni ng'amulopa ku ssente z'ensimbi nti alya ku ssente za Museveni wabula ate yakulembera abo abakolokota Museveni. Your Excellency, final as I conclude, ngamaliriza mukama wange President, I want to thank you for the support you've given us as Parliament of Uganda. twagala okwebaza ffe support obuwangu amaanyi g'otuwadde nga Parliament ya Uganda. The money that you give us, people travel everywhere around the whole country, around the whole world. Ababaka Parliament batambula ne balambula ne balaba ensi yonna.
And that money that you give Parliament, n'ensimbi ezo z'otuwanga Parliament, the money that you give Parliament also goes to leader of opposition. Era ensimbi ezo z'otuwa n'akulira oludda oluvuganya mu Parliament Joel Ssenyonyi naye azifunako. The same money that goes to the Deputy Speaker's office is the same amount that goes to the leader of opposition who is a member of Parliament of this area. Sente zezimu Oweekitiibwa Thomas Tayebwa zaafuna nga Deputy Speaker, era sente zezimu ne leader of opposition Mwami Joel Ssenyonyi zaafuna. But at the end of the day, they say they do not get money. But you do give us money, and they use that money. Ne bajja eno ne bakolokota ne bagamba tobawa wadde 10 naye sante twagala okukakasa Joel Ssenyonyi tuzimuwa. And that is the same money they move from here to America to everywhere to go and abuse the president. Weewuunya sente z'obawa mukama wange president ng'oyita mu Parliament ate ze bakozesa ogenda okusekeeterera eggwanga lyaffe mu mawanga ag'enjawulo. And I want to tell you, those people eat money and come and deceive you. Njagala bakakasamu abantu b'e Nakawa, abantu abo bakufu balidde sente nnyingi. Y'omukulu amanyiddwa nga Mubarak Munyagwa amaanyi gamuwedde dda era ng'agamba nti akkiriza abantu abasinga tebagenda kuba nga ate balonda olw'ensonga nti abantu baakoowaakoowa dda ebiva mu kulonda bagenda ne balonda omuntu waabwe ate oluvannyuma ne balangirira mbu bo gwe batalonze. Kakati ekyo nti kinafuyiza bannayuganda bangi era nga kigenda baviirako okubanga tebalabikako ku lunaku olw'okulonda. Nga ba YouTubers wamu ne ba TikTokers bavudde omukulu amanyiddwa nga Kaguta Museveni era nga bafunye ku nsimbi ne videos zaabwe ze bakola batandise okubanga munange background ya mukulu Kaguta Museveni yo omukulu amanyiddwa nga Frank Antambi yagaana abangi gye baalira ye yagaana. Jjukira nti ekikosi kwali mwe muli Bakasukuba Shalom bonna abo bakkiriza wabula ye yagaana era nga yavuddeyo n'ategeeza nga bwali disappointed eri bakyalibe. Why would you first be bought? Obedengo wagira yo nabyabufuzi. So inze nganze nali sola kubira part of that because nachenzikirizamu atachenzikirizamu chikirizamu wa ideology so kumala kungula kumala kunsasula kumala kumpa handout kumala kumpa facilitation. No, in political ethics bagamba you don't support leaders because they pay you. You support them because they represent values you are willing to defend even when it costs you, and that is me. Media that chooses truth over handouts strengthens democracy. Media that chooses money over the truth, they become part of the problem we should be also exposing. So banafa bafunye sente abali mukubiranga saba zino bakola bafanako bamalaya nti bamala kubasasula ne bakola ekyo kyalina okubeera nga bakola singa abadde bakikola before that would be okay nti omuntu ebirifu ye kyakkiririzaamu ali mu kukiwa mileage but then okukikola nga omaze okusasulwa buba bwenkanankana ng'obwamalaya. And Frank Ntambi, I don't believe I can be a malaya of sorts. I can be omwavu nenjavuwala nenkomawo naye nga nina kyembiriivingiramu nakyenzikiririzamu. Omugezigezi omu bali bamuyita Anthony McKenna yagamba nti if you don't believe in anything, if you don't stand for anything, you will stand for everything. Fellow media practitioners abaliko online, let's learn to stand for something kyetusobola okukkiririzaamu regardless. Okwa nno y'omukyala amanyiddwa nga Shamimu Mayanja yavuddeyo n'ayongera okubanga ate akudaalirako n'ategeeza nti Mukama Katonda yamuwa basubscribers abasubscribinga ku channel ye ng'atandika mwene bwe mugenda ab'enkyukakyuka ajja kufuna abalala era ne bwe munaakola mutya ye tagenda kuva ku muzeeyi kwafiira. Ono nno yagabanye era yafunye ebibye. Abaana bangi bavuddeyo ne batandika okubanga ate bambalira abantu bano. Ngera kubanga nkutuusaako omu babiri ate tweyongereyo. Ngate bana kyawa bafumbirwa benaale. Ngate bana kyawa bafumbirwa banno. Allah bwe yakozesa nojja no subscribing abo agenda okukozesa omulala ajja subscribing. Gwe ne bw'ozijjako follow yo goba tewali wange kino gwali kye mugenda kukola kigenda tuyigula kameme kabbina tekiriyo. Ebbina lina kameme.
Zubeida mwakuliranga ogwana bw'embizi obuto obuyonka totutakula kukapama kuba tujja kupamira emizi teweevuga supiidi nga woogambye nti obadde mukozi sigala ng'okola naye jjukira bakazi banno bafiira malwaliro nga bazaala abavubuka tebalina mirimu tugambe ebyakuluma luli kati byaweddewo teweevuga supiidi just kiweemu time ebula ennaku ntono shalom YouTube tebafuga supiidi sitegedde temututakula wava kapama temutuleeta busungu gwe Zubeida nja kuleetera wano ekisolo kya nnyoko eyafa obulwadde bw'okwegatta nja kutera wano ekisododotu boy totutakula wava bbi tujja kupamira ojja kuwunya amazi kati soko kakane soko ogusale tugenda mu Uganda mpya nga 15 olaba ambulera otiikinga system egenda kutereera mu ggwanga mubeemu emirimu malwaliro gazimbibwe ate mubeemu eddagala bannayuganda tube nga twenkanankana nga tewali ali abaavu ku munne nga tetukyakolera bitole bya mmere nga bano ba Zubeida nja kupamira amazi n'ennyoko gajja muwunyako emagombe gyali nze nkubuulidde eno message ekutuukeko shalom ne banno bwe mwalidde mu nsi yammwe olukwe temututakula ava bbi temuntakula kapama kubanja bapamira mukakane just time akambuti kagambye mune mukana akala mutya temugenda kutuyigula ttama simate muyinza kutujja kwenaalemu nentunuulira naye bannange lumasiikiini luno kale weebikirira kigwa ate nno kabanga ababisse ku kibbo manye akantu akampi ne keebikka ebitambaala kabanga akabisi bababisse ku bino ebibbo byabako n'okatunuulira kano akakazi kakyaza wano abantu abalina ebizibu nga naye ebizibu bivudde ku ki ng'abantu tebafunye bwenkanya mu gavumenti ya Museveni eno ne keefuula akabasaasira enkwezi kali kyoba olaba omukazi Fulufiga yagamba akakazi kano kasitaani yagamba kabi nnyo kumba ate kano akakazi mumanye ekyakavumisanga Fulufiga nga kaagala simpase avumira nnyabo kumbe kafa busente bwe bafunamu NRM nga bwe bukatta ndowooza kafuna obusente obunaalabirira omuvubuka w'abandi gwe kaawasa naye nno yakuyamba kuba maama konna kyobalaba Katonda yakugetaageta enkwezo n'embiisa ebibi by'olina katwasa mirambo mujja kugenda munjijjako folo zammwe abalala bajje NRM nnungi nnyo kano akakazi okalaba oyo omukazi omunene gwe batuula naye oyo simanya yenna Alongo Lewis oyo omukyala batta omwana we a very beautiful daughter tebamuta nti yafiirawo wabula omusomesa yamukuba omusaayi oba ne gukula n'afuna oba blood cross omwana teyafiirawo era omwana yennyini n'ayogera n'agamba tica yankubye nze nabadde nayonoonye pepa nga nkolako waka n'agamba mugiddemu ne mugamba nkooye n'ankuba era bwe yamukuba oba amutwala mu ddwaliro oba yamalayo olunaku bannaku 2 n'afa oyo omukazi omunene gwolaba teyafuna bwenkanya bwa mwana we eyattibwa obujulizi bw'omwana omuto eyali ayogerera n'agamba tica ye yamukubye era nga n'embooko zisaze yagamba bamumookingiranga mu kkooti mu maaso g'omulamuzi era emyaka gye yatambula 2 nga yayimirirako mbu omulundi gumu yeeyanjulako bweyanjuza erinnya lye naye ndowooza be bamu era be bali mu kulya ssente z'NRM bano abakazi boolaba abantu babawadde folo be balina amalowoozi be twandirowoozezza tibannange nze bwenkola eno ka TikTok kange naawe beerawo obeereko nekyoyisaawo mu ddoboozi lyo ssebo buli eno butwewanikako kati twongera okutegeeza gwe kakazi gwe kannakampi kano akambuti ndaba Fulufiga yagamba maama wa atunda butiiti mbeegayiriddeyo yonna ewali edduuka obalyako obalyani oba walyani waako tugenda kubalagako ogenda kulaba ku maanyi g'abantu gwe Kazubeida gwe kyobala naye omukazi aliya yakuwona buli muntu yagambanga naye aliya ne bw'aba akoze interview baki tayogera ku linnya lya kano akakazi era oyo omwana muwala yamanyi kyasirikidde yakuwona kantu gwe
kajja katuyimpiwalirako komaaniina. Wabula gino emirambo ginyuma okusanga nga giribamu bwe giti nga bw'ogiraba bwe gikuŋŋaanye n'ogikumako amafuta gyonna n'ogyokya ne giggwawo. Wali guno ogusajja ogw'ebbuto ogwabadde mu kkooti gwonna nga gulinganga embwa ennene eyafudde ne bagizinga mu kkooti guno gukasuku. Ogatteko luno Luzubeda Lukampi Juni Lutuddu. Ate naatunulanga ayina obulumi bannange kakazi gwe naawe baakulootya fulufiga ne bwe yakuvumanga. Olemwa konna keefuutiika gwe Kampi gwe kabi olabika bubi oli awo oli kakazi kakulu naye totegeera tolina magezi gwosiiba okyaza wano abantu nga balaga obutali bwenkanya gwe weewuubanga ku Zulu omusango gwa Hajati Zulu ekyagulemya kinga ekituufu omusajja akwata omwana we kati ayambala kanzu za yero n'agende wa Museveni naye gwe weewuubanga bannange eno gavumenti talina bwenkanya kati yabufunye gwosiiba ogenda wano wagenda ku mwana gwe barepinga ekimwagaano ofuna obwenkanya kiki eno gavumenti ya nguzi kati enguzi yaweddewo gwosiiba okyaza abantu ab'ebizibu kuno ngoli mazima ayina buli kimu ayina obujulizi naye nga kkooti olw'okuba gundi mwana wa gundi ebyo bye tulwanako biggwewo kati mbwe mwegasse saba mumujje mu manipulating bannayuganda ffe twogera ku bizibu ebituluma ffenna ng'abannayuganda tetuli kumu abafa mmere ya leero olw'okuba nga babadde miliyoni 10 nojja olaba kana akatanzania ako n'akatanzania sikanenya kuba sikana Uganda luno lushira price akakazi akakalema akamayuga bannanga akayina ebbango ne bagamba anti kalogo lukazi lwaki toddayo ewamwe Tanzania gye wava bujja butwenjererako nalabira guno n'ogusudan simagwe gu black sugar mizina mmwe kyetaaga omuntu n'abakuŋŋanyamu n'abakumako amafuta ne mugujja ne muggwawo. Mukaweefube akolebwa aba NRM ow'okusomba abantu mu bitundu ebyenjawulo abeetaba mu nkuŋŋaana za NRM mwe basombedde omwami ono wabula nga kigambibwa nti alina obulemu ku bwongo so abamu ku abo abamubadde okumpi babadde bagamba nti yabadde abuze era nga banoonya abantu be asobole okuba nga adda mu mikono emituufu gye yavudde. Ono Zolo yabuze bamuleze kulaale ya NRM Joku Mubusi abamwagala bamunonye bano bibasomba kubaleeta kulaale yabuze kuva jjo poliisi ebadde mutambuza mu bitundu byewaffe naye amwagala mu musange mutungo ku poliisi kiki bakusambwe mmwe newe mulitutte emirambo ne mugirya era temulikuta mukoze ensi buli ekimala buli ekimu mukibbye mulwanaganyisa amawanga n'amawanga naye era temukuta mukkiriza tewali kiri bamala mutulekera emirembe ennaku erumanga balo yakubulako nga Katonda nga tomanyi wali ennaku erumanga omwana we yabuziwawo nga temanyi weeri bannayuganda ekiyinza tujja mwene embeera buli omu kulumwa nga tekinnatuukawo ekitusibye mu mbeera eno kulinda nti zirinda boolwange waliwo Yesu amanye embeera waliwo Yesu asinga ku mbeera waliwo Yesu ajjawo amaziga anyigiriza nga anyigiriza waliwo oyo Katonda nanyiririiso amulaba njagala mbategeeza abantu ba Katonda nyakuwumbawumba omwogezi omu agamba nti zibasanze abayita ekituufu ekifu oba bayita ekifu ekituufu bw'obeera ng'oli wano ng'ebigenda mu maaso tobiraba naye ng'owagira ebifu muzikusanze gamba neiba nti zikusanze abanyigiriza bannaabwe gamba zibasanze abali b'embuzi gamba zibasanze abaloga bannaabwe gamba zibasanze abalemedde mu bukulembeze gamba zibasanze zibasanze abasengula bannaabwe ku mataka zibasanze kuno ku nsi wajja naki kuno ku nsi ogenda vaako naki lwaki onyigiriza muntu munno lwaki muntu munno oyagala afiirwa omwana we amako gakutte ogasizaako ejjinja lwaki musiba bannammwe mu makomera singa obadde gwe nga gwali mu kkomera eryo lwaki musengula bannammwe ne mutusenguza n'abafu naye ng'akusenguza omufu mu ddwali olina amaana n'agamba mu Uganda tulina demokrasi bwe kirituuka ewuwo olikaaba buli muntu yenna ng'oli mu mbeera
ng'ekituufu okimanyi nti ebigenda entambula gijjewo nti ebigenda maaso gijjewo nti ebigenda maaso oyiraba bayibuli egamba zibasanze nabbi wabali swala lewa swala mayogera ebigambo bino emibera sasa gibeere ku ye nti those who believe and do righteous deeds and establish prayer and give zakah will have a reward. Igwe nango olyeyo naye ng'oganye okukola obulungi ng'olina abantu b'onyigiriza oli mu ofiisi olina gw'onyigiriza wekusagwa wekka n'abalala enjagala ng'abalala mukyegayirira bapasita okuba ng'ate boogera ku nsonga y'ebyobufuzi bwe mwalabye obulungi nga basimbye layini ew'omukuliri Kaguta Museveni bo bafaatha abamu ne bareverand omuki omulimu bagukwasizza maanyi ogw'okubunyisa enjiri y'enkyukakyuka weewaawo omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde mu disitulikiti ey'e Mukono naye nga ofiisi ono abadde ayagala kutugumbula abantu okusinziira nga bw'abadde avuga emmotoka nga agitunuuliza ddala mu abo ababadde bawaga ku kkubo ekintu ekitali kirungi n'akamu n'akatono ddala guno si gwe mulundi ogusookedde ddala okuba nga tetulaba abakuumaddembe balina okulikuuma nga beeyisa mu ngeri ate efaananako bw'eti. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase enamba yange yeno eri 0707763711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Museveni ono waliwo abantu abamuvuma naye olunaku lwe lulikya Museveni ono n'avaawo buli omu lwalikakasa nti mu nsi muno mulimu abantu abataddizikawo manyi bangi bagenda gamba Mukunja yalidde wikizoke naye kawo obudde. Museveni alina abasajja omu ku bo ye Byabakama. Byabakama yagobye abantu e Makindye 11 mu reesi ku kifo kimu ng'agamba abantu abo tebaleeta mikono gimala gibasobozesa kwesimbawo. N'alonda omuyindi atamanyi na kifo kyakiikirira ngeri gye bakyatula wuuyo. Twagala kuweereza bana Makindi bonna tetwagala okusosa. We want to unite the people of Makindi under our leadership. Ekifo bakiyita Makindye omukulu akiyita Makindi. Abawano balemererwa okufuna abantu 11 bakande balemererwa okufuna emikono omuyindi n'afuna emikono. Byabakama toddizikawo era woolifa. Byabakama toddizikawo. Museveni gavumenti yammwe temuddizikawo we muliba mufudde. Tuyinza otwala emyaka nga 10 okufuna abantu ababenkana. Our power. People power. Twero wa. Twero padero. Alo. Alo. Bulaka nebisigadde gwedi simwagala mutuyambe bana balina laavu omuntu w'abantu Akahoka kireba kama nti baigejesi bitebe bya kibiina ebitebe by'ekibiina
oziba amakaga go badali bafuza awo nno mbadde nkubbirako katono nnyo ku Muhabbatina ate gwe balina eri Kyagulanyi oba oliawo gwe gwagala okuba nga ate gubassa naye nga ye omukulu Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo oba asinzidde mukono n'asiima omubaka Honorable Betty Nambooze Bakireke agamba nti baali bangi abalinga ye wabula nga ate emitima gyabwe gyagulwa omukulu Yoweri Kaguta Museveni ne bakyuka bwe batyo ne baba nga ate tebakyaweereza bantu baweereza mukulu. Nambooze bwe twali tuyingira mu nsonga zino yalina abantu bangi be twalabirangako mwabamanya mubamanyi bonna Museveni agenze abagula. Nambooze weebale mukazi gwe weebale butatunda ggwanga lyo weebale bannange nze nsobola kwogera bwogezi naye buli asobola tokoma kulonda bulonzi Nambooze tokoma kulonda bulonzi ki muze mulabanga Museveni agezaako tujjako abantu ab'enkizo olunaku lw'eggulo nga oye mwami Aloysius Matovu Joy abaddewo nnyonyine ddala weewaawo ye omukulu Kyagulanyi Ssentamu campaign nga ziwedde bw'atuuse waka nga bulijjo akalombolombo bwe kali bamuwerekerera ddala paka mu lujja ne bamakinga sure nti ali safe ne balyoka ate nabo bakwate ekkubo eridda ewaabwe. Bano batuuse ne babanja Ssuubi nga bulijjo egutera okubeera naye abategeeza nti Ssuubi yagenze mu kyalo ne bamugamba nti kale waba taliiwo tuwe maama kinaggweramu awo. Mukyalo yagenze wajjajja bagenze mu kyalo Wenyini wanongera kubanga ate nkutuusako research eyakoleddwa aba Research World International ku nsonga z'ebyobufuzi oba mu kalulu akabindabinda ka 2026 wano mu ggwanga ti Uganda ku mutendera gw'obwa president. Nzize okubawa amawulire amapya for the first time in 20 decades mu myaka 2 presidential candidate ali ku opposition leadinze international polls wano mu Uganda. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu kuleadinga polls waliwo research gye bakoze aba Research World International ne balaga nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu is leading by 42.5%. Of course omuntu okufuuka president alina kufuna 50%, 50 plus 1%. Naye at the moment we are leading, that means we tunatuukira mu kulonda that 50 plus 1 tosobola ogifuna. Bawadde Museveni bagambye ali ku 38 in the intentions ani gwe bagenda okulonda. Naye ate n'otunulira Google data era ngenda bo batirano mulabi Google data alaga nti our president His Excellency Kyagulanyi I think are leading by either 56% or
59% mu election polls. Chikulaga chitia era ngenda kulaga ne districts ezenjawulo nenga districts zonna oba regions zonna president waffe yali mu kuleadinga according to Google data. President waffe yali mu kuleadinga, so banange mwebale naye amasimu mugakube temugerabira amasimu mugakube zemaze okubagange leero ndamwe mugakube kala abagala era mbakubire namba zema muziteeka mabamusina babakubira naye mwongere okuteekamu ennamba ngenda babakubira. Bo aba NUP wetwogerera betefutefu yes okubanga te bayingira kalulu ketwolekera era nga etwogerera registers zatuuse dda weewaawo bategeezezza nti zandibadde nga zaabaweebwa ennaku nga 14 emabega era nga kikeereyeemuko naye ng'ate zimaze ne zibaweebwa. Abantu baffe bonna abatulaba mbalamusizza. I send you greetings all of you comrades who are watching us. As you can see here we are. We received these registers last night, literally 7 days to elections, which is very unfortunate because, as you know, the law commands the Electoral Commission to give us these registers at least 14 days to the voting. They should have given them to us long ago, but they've just given them to us because the whole idea of giving us these registers should be one, to verify, to check with our local teams on ground to establish whether the register is, whether the register has that integrity that we keep talking about. So it's unfortunate that it was given to us late, but it is here. This is the National Voters Register, as you can see from the different districts. What we do is to call upon our people who are in these registers to vote for change, to vote for the National Unity Platform, to vote for the umbrella at all levels. So our teams will be sending these documents to the different polling stations across the country so that we are able to verify that these people are the real voters who should be participating in the election. The challenge, of course, like I said, is the timing. If these documents are given too late, if you want to analyze to see whether there are multiple voters, like we've seen on the online system, it becomes very difficult because these are physical copies with the pictures. So it means that you have to get one constituency, compare it to the next and all that, but we'll be able to do whatever we can in the time remaining. We are left with only 7 days to the protest vote. We thank those who called their friends yesterday, to family members and all that, those who listened to our president's message and called people across the country. We encourage you to continue making those phone calls because that is the only way we can make sure that the message reaches everyone. Thank you very much. People power, our power. Uno afande yavuddeyo n'agenda maaso kubanga ate ategeeza bannayuganda nti kyansa gye tulina eri emu yokka yeeno eya January nga 15 bwe tulemererwa okugikozesa tetujja kufunayo kyansi endala era ng'ategeezezza nti nabo ng'ab'ebyokwerinda bali mabega waffe oba bali mabega waabo ab'enkyukakyuka nti nabo baakoowaakoowa dda. Yasoose n'atuwa vidiyo mu Luganda wabula ate akomyewo ne vidiyo endala mu lulimi olw'Abawestana. Akaka video ndiyo ninkahereza abantu abaki aba Western abakurraki urunyankore abo bonyo ryona bagambira ndiki ndi umunyankore tukoza kutitira kwikari yeki abo kuba kunojya tukatitira tukataga batugiye kuri omuntu uri n'obushobozi haramutahiwe niki niruhanga no warkushara makadira teri izo mwiso gwargam ninga noza kugenda nochokomba ninga noza kumuziriki ohuri abo ko bitorabere muri ki nibingi agama horo nyananga hereze bona bakururira muri nyankore abasirikare batabitu abantu baburizo police LDUs bona batero kukwataho yana kuntobora zingahi mwenda tuzo mu kindi kintu ekisiya aboko ninjirabo omuntu wanoza gukora embaga n'ingobyi nuko butegereze kandi abo ina amasomero gabo nabwe icyo nimbasaba atari kuko wesengereza umuntu wena barashange twashikireyo kandi atakiza kubona yibuza tubisha abantu kabansegereho nyunkandi nkango zigirinka nabwe agamahurura agahurre agasyara mutahiwe mu rugo mbintu byo kutinsa mukazamanya mana kana twita mabaka kachikorra hatu kanchi gambe bachorre muni tibarani wenda kora badiriki bachikora
Bonno Uganda bongeredde ddala okutabukana ddala abavubuka bavuddeyo ne bategeeza nti abantu abali wakati w'emyaka 5 okudda waggulu nga mmwe temwagala nkyukakyuka muwoza muzeeyi yatulwanira twali mu nsiko muzeeyi yalwana woololo tetulabanga ku ntalo muzeeyi yalesa emirembe nti ke kaseera muwumuleko kubanga guno omulembe si gwammwe mukkirize bannannyini mulembe nabo bagende maaso kubanga tebakola okusalawo kwabwe. Good morning. Eno message ya buli munnayuganda ali above emyaka 5. Bannange bakulu baffe. We understand mwalabako entalo and you're trying to say I don't know Luganda very well, but you're trying to send Tulinka and Chende that have not seen a fire. So when we see a fire, we're just laughing about it, but we haven't experienced war. As me, I wouldn't want to experience war because I've seen other countries and what they've gone through. Konka mazima, lwaki temutuleka netwe experiencing ako another governance. The reason we tubagamba kontia muleke tukyuseemu akalulumukawe omuntu omulala tugezeeko omuntu omulala mutugamba mutya nti muyinza okuddayo mu lutalo kati kye mutegeeza tugenda sigalano paka kulwakwa tutya lutalo mutegeera mutya nti they could be peaceful change of government. Bananga abantu abakadde mutuyambe mutuwe chance naffe to experiencingeko a peaceful change of governance like any other country. Nemwe nemulyoka mutu muwakalula omuntu omu because muti olutalo ne tuli kufiira mu malwaliro. Amasomero they are getting worse. Abana babagaga bebasomera mu masomero amalungi ekabale wakyali abaana ba crossing a lake to go to school. Bananga abantu bakadde bambi mutuyambe mutuyambe for once mukubireka akalula omuntu omulala tugezeeko binagaana buganyi but please olutalo temusobola kikozesa as the only reason. Mazima teri nsonga ndala abasinga gye mutugamba lutalo please. Omukyala amanyiddwa nga Don Asia ngono wako mukutu gwa TikTok abasinga obungi tusinga kubanga tutumutegerera asinzidde gyali n'ategeeza nti alina mikwano gye bayitirivu abali mu gavumenti naye nga nabo tebasobola kuvaayo kugamba nti tukolera gavumenti oba okiwulidde mbufunze gavumenti gye bakolera ekola ki ebaswaza wulira ku bigambo bye tweyongereyo. Nze nina mikwano gyange bangi abakola mu gavumenti era nga bakola misana na kiro butaweera okulaba nga gavumenti eri mu buyinza esigala ku buyinza naye tebeegombangako nsi kumanya nti bo bakozi ba gavumenti era nga bakola kinene gavumenti okubeera mu buyinza. Wenna babuuza nti lwaki temweyagalira mu kintu kyammwe baŋŋamba ebintu by'obufuzi bizibu Asia tojja bitegeera. Tulwana nnyo gavumenti eno ebeereko ng'efuga naye ate ne gavumenti ejja tugyetaaga kubanga tulina okukola nayo. Kati gwe TikTok omunaku omuzibu ng'ekyebbeeyi ky'olina mu bulamu ye TikTok account yo nga ne mindset yo yennyini toli smart ovuddeyo weerangiridde lwatu nti gwe oli ku side ya gavumenti ng'otunuulidde omugaati guno oguli okumpi gw'ogenda okuteeka ku mmenzi olwaleero gwe ne famire yo mulye musanyuke munyumirwe mujaguze. Weerabira akaseera nga gavumenti eno tekyali mu buyinza nga omwana wo yasigaddewo mu duniya nga naawe wafa nga kati abali mu duniya y'omwana wo n'abazzukulu. Abaana bammwe balina amannya gammwe era abaana bammwe eno gavumenti eri bekomyewo mu buyinza abantu bali bamanya era abaana mwe bagenda baboola. Mutunuulidde nnyo ebintu ebisanyusa amaaso gammwe ne mwerabira ebintu ne mwerabira okulowooza ku baana be muzadde kubanga ku mwenna abavuddeyo ne mweraga lwattu abakedde ne mukunama ku ssaawa esembayo muli bazadde era mulina abaana mu Uganda era nga n'abaana bammwe tubamanyi. Olowoozezako ku baana bo singa bukeera ku makya nga gavumenti eno tekyali mu buyinza. Okay, tulabire ku gavumenti ezizze zibeerawo ssaawa zino wogenda n'osanga famire ya President Idi Amin Dada famire ye eriwa eri mu buwangangafu teri yeyagala terina muntu asobola kuvaayo ne yeerangirira lwatu nti nze mba mu lulyo lwa president eyali mu buyinza. Okirowoozezzaako bagenda kuboola abaana bano bwe bukeera ku makya Allah n'akyusa buno obukulembeze
So mwandigumiikiriza kubanga temubadde bubi ne muli ekyo ekitini kye mulya naye ne mutaasa future y'abaana bammwe bazaddemu ab'omulembe guno munoonyeza ssente era muli selfish era mulaga nnyo okukakasa edduniya ng'obulamu bwammwe buli obulungi naye muli kuzikiriza future y'abaana bammwe n'obulamu bw'abaana bammwe otadde n'abazzukulu. Nze siri munabyabufuzi, I'm not a politician, naye nga ndi ku side y'omuntu wa wansi era kyova olaba nze amasimu agankubiddwa mangi naye nze nagaana okwetaba mu bikujjuko ebyokulya emigaati egy'amangu mpita mu ntuuyo zange okunoonya omugaati gwe negulidde ku ekyo kyenzije mu ntuuyo zange okusobola okutaasa future ya Fatiya n'abaana bange abalala bengenda okuzaala. Togenda bitegeera kati kubanga oli money minded gumwe nyini oli awo enserowooza otegeera kulwaka page ako kolina ka TikTok oba ka YouTube channel naye nga in actual sense totegererako ddala omuntu yenna atalowooza ku kuzimba legacy nungi, omuntu yenna atalowooza ku baana be bagenda okuzaala kubanga teriyo kibi nga kukeera ku makya n'olya mu nsi y'olukwe ng'okimanyi bulungi nti omunansi anyigirizibwa gwe n'ovaayo lwatu olw'okuba wosula tosasula renti olina akamotoka weevuga n'olaga abantu nti nze mbavuddemu ababonaabona muboneebone nze kasita ndi bulungi bugenda kukeera ku makya nga tukyali bulungi nga bewavaamu bewakudaaliranga ate be bali obulungi mukedde ne mukunama lwatu ng'ensi yonna yonna ebalaba tubamanyi era ne famire zammwe tuzimanyi. Ngenda kwayongera bategeeza ntubuzaayo ennaku 4 okugenda ku polling stations tugende tukeere tuyimirire tulonde Kyagulanyi ebisigadde tubirekere Allah ow'ekitiibwa. Mwebale nnyo mwebalire ddala siri munabyabufuzi naye ndi ku side y'omuntu wa wansi anyigirizibwa nga nze wenyigirizibwa. Omukulu wa Kyagulanyi Ssentamu yalese enkola ey'okubanga asaba bannayuganda ab'enjawulo okukola ki okukubira abantu be basobodde babasabe akalulu. Nze nno bangi bankubidde abamu bayise ku WhatsApp ne bampeereza obubaka ne naye mami tukusaba kalulu kaani ka Kyagulanyi akange ozookalaba kuva mabega gwe azangoberera. So nange nsinzira wano okubategeeza nti mwenna abali ku ground mukole ki mutiikinge umbrella wonna wogiraba. So nga ate gwe atali ku ground osobola okukubiriza oyo ali ku ground okubanga akola ki atiikinga. Bw'atyo yatandise kaweefube ono era nga bwekiti bwe kyatandisa abantu idea nga bw'omanyi nti ye kyalese kye kigenda mu maaso batandise dda n'omulimu gwabwe. This is Bobby Wine calling you. Mr. President. Yes, sir. How is sir? Not bad at all. Yeah, briefly, Tony, I'm trying to call at least 50 people today to ask for their vote. And I wanted to personally call you and ask you to kindly vote for me. I should ask you. I don't know why you've been calling me because this is obvious. Really? This is obvious. I've told which I'm actually, I don't know. You don't even have to call. Oh man, I'm so humbled to hear that. I just don't know what to say. You just don't have to call anyone. Just know it's a tick for you. Thank you. I mean, there's nothing like Katina. No. She didn't do anything. Thank you, Tony, man. Thank you, bro. Obvious. I appreciate it. 681. Good morning, Nyabo. Good morning, sure. Fine. Amanya gange nze Kyagulanyi Ssentamu Bobby Wine. Njagala kusaba kalulu ko munnange. Nkukanze. Kanzeera. Nsonyiwa naye mpikinze simu eziri random. Nina program ey'okubira wakiri abantu 50 mbasaba akalulu nawe yo nebeeremu ku yo. Nasaba munnange onnonde akabonero kange umbrella. Kale omukulembeze tujja kakuwase. Amiina neyanze ge bambi. Omukulembeze w'eggwanga yakubi. Wow. Mpano yakulinaanye naye musaba akalulu.
Nteka ku loudspeaker. Halo nyabo jebale. Banange mungambire naba bali nanyawo banonde. Ntina nebo musobolo konsabira akalulu bambi mbansabira akalulu banonde. Amina. Awo kati nyinawo bululu bumekaawo. Laira. Amina ya Rabbi. Bambi neyanziza kamberekereze. Negatte ko tukubire full figure. Mama Flower. Tumusaba kaluka His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nenawe kyotidde nange kyentidde. Hello Mama Full Figure, je bale kumukwana. Oliko busy mama. Mama aze big job ade njagala kubuuza nabye nkubuuza. Mama mbadde nsaba ka His Excellency Bobi Wine. Omutima gunkubye n'ekyokwogera tekimbula ng'omanyi okubira full figure musaba akaluka Bobi Wine. Ntagisa okutya mbadde nsaba kabugambye ekibadde wano. Ndaka angambye tonyasabira mugwe masikini nabakoowa nakukoowa tondamukubira ku ssimu nyasabire. Soko owulire violence eyabadde mu kukuba amasimu nga tetukubira nabbanja kumusaba kalulu ka President Kyagulanyi yatuvumye buvumi. Soko owulire ka audio kano. Tukagusaba nagwo. Agifudde bize ngendo mulemerako nze. Mugijo bine empisa embimbwe eddiini lyaguyingira. Kugusaba mama wasibyota munange ate akutte najjako bujja kamulemereko. Press star or hash to copy this caller tune for 700 shillings per month. Kofero tuteme empi munange. Osibyote mama? Taliwo nnyabo nani? Oli bulungi? Taliwo nani? Kakati nkukubiddeko gwaliwo? Yes, nnyabo. Nga nkusaba kalulu ka Kyagulanyi Ssentamu Robert tulondanga 15 olunaku lugenda kubeera lwakuna weekend. Olinga amazi. Obaddewo awo kumpi. Nabbanja abaddewo. Okiwulidde kyekiri. Nabbanja abaddewo. Nowa enyale mwasi. Sisi. Nabbanja abaddewo. Ndabe kyeyamaani weefudisi ku kyalo bannaye musajja ow'olugave bannaye babyenkola biraba
Musajja ow'olugave ono eyisemu bana mutandike ntya. Hello. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah achakumye tata wangu omulungi. Mugamba mutyeyo. Esimu eno gyenkubye si yakulanya nnyo ebyokwogera biyinza okuba nga si bingi nnyo naye ensonga enkulu ndi ku mavivi gange nga oli taata wange omulungi era singa siri kyendi nsaba y'olwaleero ne mbadde nsaba ennaku z'omwezi nga 15 ompeere President His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akalulu. Kaira mbadde nsaba bw'otuukayo gye munywera kawungeezi ne wannayiga wani wonna wonna eyo. Kitegeerera ddala taata. So mu betusaba akalulu Uganda Police tulina ogibaamu tetulina gyerabira ebimu ku bitongole birina otuwa akalulu. Uganda Police tusaba akalulu ka Kyagulanyi ndibakubira tubajjukize ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi guno gwennyini bagende bateekinge umbrella. Uganda Police mwatandise obbuzaabuza sigino zammwe. Uganda Police. For any emergency, press 1. This call will be recorded for training and quality purposes. Hello? Hello? Afande gyebaleko mukama wange taata. Oyogerako n'omwami bamuyita Mmeremenya okuva mu Mmeremenya Mattresses and Beddings. Yes, Mmeremenya. No nkubiddeko Uganda Police yennyini. Yes, sir. Ekinkubiza essimu taata ndi kukusaba okunge banno mulonde umbrella ng'ennaku z'omwezi 15 nsaba akalulu ka Kyagulanyi. Afande addusa oludduka. Afande kikyodduka nga nsaba akalulu ka Kyagulanyi ssebo. Lwaki odduka nga nsaba akalulu ka Kyagulanyi ssebo? For any emergency, press 1. Nedda ssebo. Tusaba akalulu ka Kyagulanyi taata. Uganda Police tuli bannayuganda. Hello. Afande gyebaleko mukwano. Oyogerako ne mwami Mmeremenya okuva mu Mmeremenya Mattresses and Beddings. Yes, sir. Era mami nsanyuse nnyo okubeera nti onkutte eno Uganda Police. Yes, sir. Mami ekinkubiza essimu nfukamidde ku mavivi gange. Oyogerako ne mwami Mmeremenya okuva mu Mmeremenya Mattresses and Beddings. Ekinkubiza akasimu kano nfukamidde ku mavivi. Bambi nsaba akalulu ka Kyagulanyi ng'ennaku z'omwezi 15 ne banno bagambe. Uganda Police nedda mulimba nammwe mwana ate kiti munziremu. Buli muntu yenna ali eyo nga tagenda kutikinga mbolera Mukama tumulangirirako omuzimu gw'okwetuga abaana be baffe bubi baffe obwavu baffe ebizimba bazimba amabina batuliki Mukama balwaze ensanja bavu Mukama balwaze ebikulukuto baffe bubi baffe enjala ebyokulya byabwe bibagweko Mukama baffe nga tebalina kye balina baffe nga tebalina ssente kabaka Mukama Katonda wange n'abali mu kibuga nga bagenda mu byalo waabwe kulonda naye nga tebagenda tikinga wali ambuleera kabaka bafune obubenje mu makubo basi zibaluke zikwate omuliro baffe bafiire mu bimotoka
baffe obubenje boda zibakube mu Lwera zibakube mu nyanja baffe bafireyo gasiya baba tebatugasa. Mukama Katonda wange w'obulamu buli mwana agenda otikinga Ambulera. Mukama Katonda wange Ambulera yokka Mukama gye watuweereza gye tugenda otikinga gye tulina otikinga Kabaka. Essala yange nsaba etuuke eri buli omu Mukama, ennaku z'omwezi 15 zituuse Mukama, naye buli atagenda tikinga Ambulera Kabaka afe ku olwo olunaku. Buli agenda otikinga natatikinga wali Ambulera Kabaka baffe ebikulukuto, baffe nga bafa bubi, bazimbe embuto zabike, baffe nga banunuuza bawanka bawakaala Kabaka. Essala yaffe nsaba ekutuukeko Mukama, nsaba essala yange naye ekutuukeko okuyita mu linnya eddungi ery'omwana wa Yesu Kristo. Amiina. Ekisa kya Mukama waffe n'okwagala kwa Ayi Katonda kibeere eri ffe ffenna n'ab'omu nnyumba zaffe bonna, emirembe egitagwawo. Amiina.